Ggwanga Mujje Boston nga kye kibiina ekigatta abantu ba Ssaabasajja bonna abatuula mu ssaza lya Massachusetts ekisangibwa mu Amerika kirina bingi nnyo bye kituuseeko mu mwaka 2018. Omwaka baagutandika na kuwandiika abantu ba Ssaabasajja bonna okubawa ennamba, okumanya emiziro gyabwe, ko n'okubawa density eziraga nti bantu ba Ssaabasajja abeegattira awamu mu kibiina ekya Ggwanga Mujje Boston. Kuno kwe kwagattibwa okufunira bannakibiina insurance ey'ensimbi ensaamusaamu mu ngeri ey'okwekuuma singa omuntu yenna aba avudde mu bulamu bw'ensi. Mu mwezi ogwa Julayi, ekibiina kyakwata olunaku olwa Ggwanga Mujje Summer Picnic era nga luno lukwatibwa buli mwaka. Ku Summer Picnic, abantu ba Ssaabasajja bonna ab'essaza lino bakuŋŋaanira mu kisaawe ne beetaba mu mpaka ez'emizannyo nga gitambulira ku misingi egy'okuvuganyiza mu bika byabwe. Mu mwaka guno kyasukka anti kwe kwalina okukuza amatikkira Jubileewo, amazaalibwa ga Ssaabasajja ko ne Kabaka Birthday Run. Okwawukana n'ebitundu ebirala, aba Boston tebasobola kukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mu biseera byago ebituufu, kubanga mu Boston bibeera biseera bya butiti, ng'abantu tebasobola kudduka misinde egibeerawo olw'okukuza amazaalibwa ago. Kyebava bagakuza mu Julayi ng'obudde buteredde. Wamma abantu omukolo baagujjumbira. Gwatandika na kijjulo, ye nga bavaawo batya nga tebagabuddwa ng'ate bakuza amazaalibwa g'Omutanda. Oluvannyuma baayingira ekisaawe era buli kika ne kyetegeka mu ngeri y'okwetaba mu mpaka. Emizannyo gyatandikira mu misinde egy'omwetooloolo mu kisaawe emirundi 15. Gino nno gye gyali egy'okukuza amazaalibwa ga Kabaka, kubanga bannaffe mu Boston tebaasobola kufuna lukusa okudduka emisinde egyamubuna byalo. Gino nno egy'emwetooloolo gye baakuza gyetabaamu abantu aba buli kika ko n'emyaka gyonna. Empaka zonna zaagenda okuggwa nga bazzukulu ba Gabunga ab'Emmamba be bawangudde, ebika ebirala ne bigoberera. Ku nkomerero ya byonna waliwo n'okusala keeki ey'amazaalibwa ga Beene. Awangaale nnyo Lukoma Nantabwetwa. Yomutereka mbuuza mmwe mwali matumpagwa agawulira ebyeno n'eri bukajumbe taata nze musajjawo tombuusabuusa Jacob Zinsaali neddira nkima baffe ndi munsukulu wa Mukemebbira nenyumiriza naye kindeese beene kukwebaza olw'okusiima ffe abavubuka n'otubbulamu n'omulembe nti guno omutebikko gw'abavubuka kinajjukirwanga emyaka gyonna. Wakati w'ennaku z'omwezi nga 28 Juni ne Julayi nga 2018, Ggwanga Mujje Boston Chapter yakola olusiisira lw'abaana abato olwatuumibwa Ggwanga Mujje Summer Camp tugunjule emiti emito. Luno lwayindira mu Pine Acres Resort mu New Hampshire. Mu nteekateeka eno era nga yesookedde ddala mu ssaza lino, abaana baakuŋŋaanyizibwa era ne batandika okubangulwa mu mpisa ennono ko n'obuntu bulamu nga bwe bibeera eri Omuganda yenna. Baayigirizibwa ekitiibwa kya Buganda ko n'okukiyimba wamu n'ennyimba endala nnyingi. Baayiga emizannyo gya Buganda wamu n'ebikozesebwa mu mizannyo egyo. Anti baaluka emigwa ko n'okugibuuka, gattako okugisika, okuzinga emipiira wamu n'okugizannya. Baayiga okutunga ebitambaala, okuwaata emmere wamu n'okugisiba. Ate ne bayiga n'okuzina amazina Amaganda.
Abavubuka balya omutebi leka nsiime mukama wange nga nkoka mulembe gw'abavubuka yagutuwa kiseebaza leka nsiime mukama wange nga nkoka mulembe gw'abavubuka yagutuwa kiseebaza Yechi Sabalungo tuwo mulembe Yachikola kuba yatwesiga banange Kuba amaso ge galengera wala yatulaba nga tetuli muyiwa kati kulwana nga bwolabeyo okubuko Omuvubuka atakola nodda mukula salubozi mazima otuyiwayo tukole baana battu tukole omulembe omutebi gwakufungiza gwakupambana gwakutuuya nasikulasa tukole kiro misana leka nsiime mukama wange nga nkoka omulembe gw'abavubuka yagutu baayigirizibwa okulambula obuzaale bwabwe gwe wamma buli mwana n'ayiga okuviira ddala mu maka waava n'ayiga ow'olunyiriri n'ayiga ow'omutuba n'ayiga ow'essiga okutuukira ddala ku jjajjaawe ow'akasolya ne bayigirizibwa okwerabirira wamu n'okukolagana ne bannaabwe ye n'abitottola n'abimalayo bakadde bafa abamu bakubye Buganda embale ekyo nkireese bwe ntyo abamanyi muki buli lunaku baasookeranga mu kibiina bwe baava ate mu bibiina ne badda mu bisaawe olwo ate olunaku nolweyongerayo n'ebyokulya ne bayigirizibwa emirimu ate lwakomekkerezebwanga n'ekyoto olwo jjajja n'alyoka abatottolera byonna Please pay attention. Almighty God, we thank you for this day, which you have given us to be together. That the Ggwanga culture is not necessarily the same as Canadian American or Italian American or Ugandan American. It's a bit different. But what does culture mean? It helps us identify ourselves. It makes us agumira musana ayi musanganda tufungisa tetuswali ani asayo bwamye wanna munswanga kiba kive oba okujja okuwoza olutabaalo byatulema tuliyimirira tutya mu maaso g'engo hapana nze ekyo nkiganye leka nsiime mukama wange nga nkoka mulembe gw'abavubuka yagutuwa kiseebaza leka nsiime mukama wange nga nkoka mulembe gw'abavubuka yagutuwa kiseebaza leka nsiime mukama wange nga nkoka mulembe gw'abavubuka yagutuwa kiseebaza First, this is like my third. Yeah, I'm another. Can I have another one? Oluvannyuma abaana baakomezebwawo mu Boston olwo nno ne balyoka balaga bazadde baabwe bye baali bayize byonna okubabuulirira ate n'okubakwasa amabaluwa gaabwe agaali galaga nti basobodde okwetaba mu lusiisira luno okutegeera okwewa ekitiibwa ng'Omuganda lwakuba abantu bakikwatako kweyogera ku buwangwa balowooza ku kusabira era balowooza bye byabajjula naye kitegeeza mpisa ez'obuntu bulamu abanyirira mutyo mutulinde
abajirira mutyo mutulinde Ssaabasajja asiimye tukiike embuga abangu mutanda asiimye tukiike embuga walalalala leero kijjubi abakyala mwambale busuuti temwambala mini abakyala mwambale busuuti temwambale mpale abange temunswaza. Mu nteekateeka endala ate era Ggwanga Mujje Boston yakuza olunaku lwa Buganda Day. Luno lwakuzibwa nga 6 Oktoba 2018 era ng'ekigendererwa ekikulu kwe kwali okukuza ameefuga ga Buganda. Nze Sebufu William Edward Kamirante Segumba omwogezi wa Ggwanga Mujje Boston. Tuzze ku lunaku olwa Buganda Day. Lwe lunaku ddala olusookedde okukuza Buganda Day wano mu Boston. Olunaku luno ekisingira ddala ekikulu kwe kujjukira ameefuga ga Buganda agaaliwo nga 8 Oktoba omwaka gw'olukumi wabula nga ffe wano engeri gye tugakuzaamu twagala okulaba nti tukuza ebyobuwangwa olulimi n'ennono ebya Buganda. Gwe wamma buli muntu yayambala mu nnyambala ya Buganda ey'ekitiibwa. Abasajja ekkanzu zaabwe baazeenaanika so nga n'abakyala gomesi tebaazirekaayo. Olunaku lwali lwa ssanyu era nga ddala lulaga nti Obuganda buladde. Abaana baatandika na kitontome. Abavubuka jubileo. Saagala ffe twenyome tufumise leka tusome nnyo ffe tukubuke olwodo tukole emirimu gy'abakengevu era tufune dola tuyitimuke tubeere n'amaka gaffe agatusanyusa. Tugendagenda maaso n'okubanjirira abaana baffe abato abeetabye mu mpaka za Mr. ne Miss Buganda Boston. Abaana bano ngenda balaba bawererako ddala. Olwo bannaffe abeetaba mu mpaka ez'olulimi, obuwangwa, ebyafaayo wamu n'empandiika y'Oluganda nabo ne beesowolayo ne batandika okweyogerako. Temuwemula embuga abaami twambale ekkanzu ey'omuleera ate njagala tutuuke embuga nga tunyiridde alo njagala tutuuke embuga n'essanyu eringi njagala tutuuke embuga nga tunyiridde njagala mpulira emizira nga bwe tugenda abange njagala mpulira emizira nga bwe tugenda ow'embuntu ginyigize oba ojasojase ngambe ginyigize oba ojasojase wajeyasewaniye olinnyonnyola amadda kati tugende abange tugende tugende twese muddene njagala mpulira emizira nga bwe tugende. Ng'enkola bw'ebeera abantu b'Omutanda baagabulwa anti obubaka bwaweerezebwa okuva embuga era Omutanda n'asiima okugabula abantu be. Ente n'embuzi byagwa. Ettooke mu Boston tusenza bigere. Ssentebe wa Ggwanga Mujje omukulu Frederick Katende n'asoma obubaka bwe. Olunaku luno tuteekedde ebbanga ddene. Last year twalina okuba nalwo naye omwebyagwawo Uganda mwabimanya netukansolinga naye luno tetugamba kakibe tulina okuba nalwo. Omumyuka w'omubaka omukungu Henry Ndawula naye n'aleeta obubaka omwali obubwe obw'omwami wa Ssaabasajja Kabaka mu kiseera ekyo eyali akuumibwa e Kampala olw'ebizibu ebiteebereka wamu n'obubaka obwava embuga. Ntwala omukisa guno okubakakasa kimweraliikirira kubanga obwakabaka bukola kyonna ekisoboka nga buyita mu Ssaabaweereza wa Buganda
olwo empaka z'abaana abaali bavuganya ne zikoya. Mu Buganda omwana ateeka mu bazadde ekitiibwa. Omwana bw'aba yakazuukuka awaka ku makya kiki kyakola ng'akabonero akateeka mu bazadde ekitiibwa? Abuuza abazadde be. Batugambye nti Uganda yafuna abeefuga gaayo nga 9 Oktoba 1962. Buganda yafuna ddi abeefuga gaayo? October 8, 1962. Akiseemu bwe nti Ssekabaka azaala Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri y'ani? Major General Sir Edward Frederick William David Buligembe Mutebi Muteso. Ekibuuzo kinateto kya nnyo. Batugambye nti Ssaabasajja Kabaka alina ekintu kyakwasa Katikkiro ng'akabonero ak'obuyinza obumuweereddwa. Bakiyita batya? Guba muggo gwe bayita ddamula. Ebibuuzo byonna bigenda okuggwa nga Faizo Nsubuga eyeddira emmamba yeetisse obwa Mr. Buganda Boston, ate Tereza Namulondo eyeddira obutiko ng'atutte obwa Miss Buganda Boston. Wangaala, ayi Ssaabasajja Kabaka, olamula Obuganda ng'otudde ku Namulondo y'abajjajjaabo. Leero kijjubi abakyala mwambale busuuti temwambala mini, abakyala mwambale busuuti